Kooti ensukulumu mu ggwanga egobye okusaba okwateekebwayo munna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asaba okukola ennongoosereza mu musango gwe yawaabira Mwami Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa ng'amulanga okubba obululu bwe. Abalamuzi 9 abatuula ku kooti eno mu nsala yaabwe esomeddwa omulamuzi Stella Arachi Amoko bagambye nti tekikirizibwa omuntu awaabye omusango ogwekuusa ku kulonda pulezidenti okukola ennongoosereza nga ayingizaamu ensonga endala z'atalambika mu kuwaaba okwasooka. Bagambye nti ensonga Kyagulanyi zayagala okwongera mu musango guno omuli ekya Mwami Yoweri Museveni okuvuganya nga tasoose kulekulira bwa pulezidenti nsonga mpya nnyo era terina we yalambikibwa mu mpaaba eyasooka kale ng'okukkiriza ennongoosereza ezo kiba kimenya mateeka. Ensonga ya declaration forms empapula okugattira ebivudde mu kubala obululu Kyagulanyi agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda tekaazisigambako nga kalangirira Mwami Yoweri Museveni. Kooti etegeezezza nti ensonga eno mweri mu musango gwasooka okuwaabwa kale nga tekyetaagisa kugigatta mu nnongoosereza. Bw'etyo kooti ewadde Kyagulanyi amagezi tyakwatagane ne bannamateeka be bongere okukuŋŋaanya obujulizi obulala obukakasa kye boogera nti Mwami Museveni yalangirirwa mu bukyamu. Abalamuzi bategeezezza nti baakunnyonnyola ebisingawo ku nsala ya leero nga bamaze n'okuwulira omusango gwennyini omukulu Kyagulanyi gwe yawaabira Muzeeyi Tibuhaburwa. Bannamateeka ba Kyagulanyi nga bakulembeddwa Medad Lubega Segona bategeeza bannamawulire nti kooti byesaze tebibasanyudde wabula ekyokukola kaakano tewakyali kubanga kooti eno yeesembayo. Tulowooza nti tebabadde batuufu naye tetulina gye tujja kujulira kubanga be basembayo. Ekyokubiri batusuubiza okutuwa ensonga zaabwe ez'ensala yaabwe okutunasinziira okwongera naffe okubalamula obanga etteeka balisomye butuufu oba nedda. Kati twetegese kudda ate ku Lwokuna okulaba nga puroguramu y'okuwulira omusango bw'eneetambula era essaawa 3:30 tujja kuba wano. Sirowooza nti ebisigadde byo bijjamuwa bulungi otulo. N'olwekyo katandika butandise. Mu musango omukulu Kyagulanyi Ssentamu alumiriza nti Gogolimbe yeeyolekera mu kulonda kuno omwali okugulirira abalonzi emisana ttuku okutiisatiisa abalonzi okukwata ba ejenti be obugugumuka omwafiira abantu akakiiko ak'ebyokulonda okwekkiriranya n'ekibiina ekiri mu buyinza bimala okukakasa nti akalulu kano tekalimu mazima n'akamu. Kyagulanyi Ssentamu ayagala kooti esazeemu obuwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni eragire okulonda kuddibwemu envuunula bibya. Wabulanga kooti tenatandika kuwulira musango guno Kyagulanyi yasaba akolemu ennongoosereza mu musango guno ayongeremu n'ensonga ya Mwami Yoweri Museveni okulemera mu ntebe n'asigaza obuyinza bwa pulezidenti ate era n'asigala nga ye muduumizi w'oku ntikko ow'amagye ow'eggye ly'eggwanga lino ate nga eno bw'avuganya ne ku bwa pulezidenti. Agamba nti obuyinza obw'engeri eno Mwami Museveni yabukozesa okutulugunya aboludda oluvuganya gavumenti nga akozesa ba RDC amagye poliisi ne LDU ekitongole ekikese ekya Yiso n'abalala okuliisa abantu akakanja. Era mu nnongoosereza zino Kyagulanyi abadde alumiriza Mwami Yoweri Museveni okukozesa ebyobugagga by'eggwanga omuli n'okukwata mu ggwanika ly'eggwanga n'aggyamu omusimbi gwe yayiwaayuwa nga ayita mu nteekateeka gye yatuuma emyoga n'ekigendererwa ekyokusendasenda abalonzi. Kyagulanyi Ssentamu era abadde ayagala na kuvunaana Yoweri Museveni olw'okugulirira abaali abawagizi be okuli omuyimbi Ronald Mayinja, Jennifer Nakangubi amanyiddwa nga Full Figure, Abbe Sewakiryange yeeyita Basajja Mivule n'abalala. Abalamuzi ensonga zino baganye okuzingiza mu musango gwe yawaaba wabula kooti ekyokuliyirira abawawaabirwa esazeewo nti ejja kukisalawo ng'omusango mukulu gusonjoddwa. Paalamenti ya Uganda eganye okuyisa embalirira ennyongereza ya nsimbi obuwumbi 292 olw'ebirumira ebibadde mu kusaba gavumenti kwe yatwala mu paalamenti. Kalomanywera waavudde ezo ensimbi obuwumbi 12 minisitule y'ebyettaka yasabye okusasula abantu 6 abagambibwa nti be bannyini ttaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bano okuliko Kasiya Lwabukurukuru owa Shema ng'abadde agenda kufunako obuwumbi 6,430, n'agenda Stephen Peter ow'Ekibaale Bwanswa akawumbi kamu, Busulwa ow'Ebuyaga akawumbi kamu n'obukadde 4, Natalia Namuli ow'Ebuyaga Kibaale akawumbi kamu n'obukadde 6, Yisika Lwakana ow'Ebuyaga Kibaale obuwumbi 12 n'obukadde 125 wamu ne Mugisha ow'Ebuyaga Kibaale akawumbi kamu n'obukadde 149.
akakiiko ka paalamenti akalondoola embalirira y'eggwanga akabadde keetegereza okusaba kwa gavumenti okuweebwa embalirira y'ennyongereza kabadde kasembye ensimbi zino ziweebwa abantu bano wabula omubaka wa Kasambya Mubende Anoligafa Louis Mbwatekamwa asoose kutegeeza paalamenti nti yategeezebwako akakiiko k'eggwanga ak'ebyettaka nti ensimbi zino tekazisaba nga keera tekazimanyi. Uganda Land Commission, they are protesting. They are not aware about the supplementary of these people who are supposed to be compensated. The names have been read, the 12 billion. All they need, they requested for supplementary some time back to go and budget for all the people. It was never considered. So as far as this money they are requesting that it is for Uganda Land Fund, Right Honourable Speaker, it is money generated by mafias. Omubaka wa Mukono South mu Parliament Johnson Muyanja Ssenyonga yamaze gobe mu kibya bw'asomedde Parliament ebbaluwa evudde eri ssentebe w'akakiiko k'eggwanga k'ebyettaka Beatrice Byenkyanya Kayisiki yawandiikidde Sipiika Kadaga ng'amutegeeza nti ensimbi Parliament zegenda okuyisa tazimanyiiko n'akatono n'abantu bennyini aboogerwako ababadde bagenda okuweebwa ensimbi zino tabamanyi n'akatono. The Commission is not privy to this list and want the Minister to be brought to order for having assumed its powers knowingly. Therefore, I'm kindly imploring you, Right Honourable Speaker, your good office to unpack the money given to Uganda Land Commission so that I can expeditiously carry out its mandatory responsibility. Wabula okunyonyola kwa minisita w'ebyettaka Betty Olive Namisango Kamyatu Romwe ku nsonga y'ensimbi zino ababaka bagaanye okukkiriza. The Minister of Lands wrote to the Minister of Finance and brought all these matters to him and asked the Minister of Finance to provide funds for Uganda Land Commission, and the letter was copied to the Uganda Land Commission almost 3 months ago. Now the Uganda Land Commission, acting not in good faith, did not raise the matter, and even that letter, when you see it, it is not even copied to the Minister of Finance or the Minister of Lands. Sipiika Kadaga akkiriza okufuna ebbaluwa eno n'agamba nti ensonga eno olw'obukulu bwayo wakwongera okugyetegereza era wano wasinzidde okulagira embalirira y'ennyongereza yonna okuyimirira okutuusa ku Lwokuna nga buli kimu kiteredde. I want to advise that we stand over this matter and allow the budget committee and the minister and all the stakeholders to review this matter, because I have received the letter. I've received the letter myself, and I think that we need to ensure that we are moving together on this supplementary. Ensonga endala ebaddeko kalumanywera y'ey'obuwumbi 11 gavumenti z'ebadde yagala okuwa minisitule y'ebyettaka okusasula abalimi ba taaba mu bitundu by'e Bunyoro, kampuni ezaagula taaba waabwe okuli Continental and Nimat Back Tobacco Company bezaagaana okusasula ensimbi zaabwe, so nga obuwumbi 9 zigenze kusasula bibiina by'obwegassi ebize ebibanja gavumenti. Abaka batadde minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati ku nninga anyonyola engeri gavumenti gyegenda okwetikka omusaalaba ogw'okusasulira kampuni ensimbi ze zaagaana okusasula abalimi n'engeri gavumenti gy'enenunulamu ensimbi zino okuva eri kampuni eno. Agambye nti gavumenti yakukola endagaano ne kampuni zino. It is true that the outcry of the people of Bunyoro and West Nile necessitated government to come in and help them, and once this money is paid, we are making an MOU to ensure that the two companies pay this money to government. So, but as we speak, we are coming in to help the struggling farmers as we wait to do an MOU, and the two companies will have to fund this money. Wabula omubaka wa Bugweri Abdul Katuntu yeewuunyiza enkola ya gavumenti ya kuno nti mu kifo ky'okusooka okukola endagaano ne kampuni zino ku ngeri y'okununula ensimbi, ate yo esoose kusaba nsimbi ez'okuliyirira abantu abo eby'endagaano ne bagamba nti yakubikolako gye bujja. Akakiiko ka Paalamenti ak'ebyembalirira akabadde keetegereza okusaba kuno kabadde kakkiriza ensimbi zino ziweebwe minisitule y'ebyobusuubuzi ezigabira abalimi ba taaba. Sipiika Kadaga agambye nti okunnyonnyola kwa minisita David Bahati tekumatiza n'akatono ku ngeri gavumenti gy'enenunulamu ensimbi zino okuva eri kampuni ezo. Osobola okusaba kkooti okukulangirira nti oli mwavu lunkupe nga munnamateeka Joseph Ssenungi bw'annyonnyola. Okubeera bankrupt y'embeera nti omuntu alina amabanja mangi nnyo gatasobola kusasula, ate n'ebintu by'alina tebisobola kusasula amabanja g'alina. Ngambe olina amabanja ga kawumbi kalamba oba 5,000, naye nga mu nsawo yo nga weekutte olinawo 2,000, ng'ate kizuuse nti
tokyasobola kusasula mabanja ago, omuntu oyo asobola okugenda n'addukira mu kkooti n'asaba emulangirirenga omwavu. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola eby'amateeka n'ensonga za Paalamenti kakomezzawo ennongoosereza mu ssemateeka wa Uganda okunwanuula ekisanja kya Paalamenti ekya Pulezidenti n'ekisanja eky'abakulembeze bonna mu ggwanga lino okuva ku myaka 5 nga bwe kiri mu ssemateeka mu kiseera kino okudda ku myaka 7. Ennongoosereza eno akakiiko kano ke kamu kaali kagiisa mu alipoota yake yajjawo ekkomo ku myaka gya Pulezidenti mu mwaka 2017 wabula kkooti ejulirwamu n'ekisazaamu nti kyakolebwa mu nkola ya kweyagaliza. Ssentebe w'akakiiko kano Jacob Maxon Oboth bw'abadde ayanjulira Paalamenti alipoota yavudde mu kwekenneenya ennongoosereza ezaayanjulwa mu Paalamenti Ssaabawolereza wa ludda oluvuganya gavumenti Wilfred Nwagaba okubaako ekikyuka mu ssemateeka w'eggwanga lino agambye nti ku mulundi guli abalamuzi bwe baba bagamba nti ababaka ba Paalamenti bakikola mu kweyagaliza so ng'era tebeebuuza ku bannansi kaakano beebuuzizza era ennongoosereza eno ey'okunaanuula ku kisanja ky'abakulembeze okudda ku myaka 7 ejjidde mu kiseera kituufu nga kyakukola ku bakulembeze b'ekisanja ekitandika mu mwezi ogwokutaano omwaka guno 2021. Mu bbago ly'omubaka Wilfred Nwagaba yali ayagala amagye gagobwe mu Paalamenti, ofiisi ya Ssaabaminisita eggibwewo, omumyuka wa Pulezidenti akubwengako akalulu ne Pulezidenti ne Ssaabawolereza wa gavumenti alondebwenga okusinziira ku kuwabulwa kw'akakiiko k'eggwanga kavunaanyizibwa kusiga eddamuzi n'ebirala. Ono era ayagala baminisita balondebwenga bweru wa Paalamenti, ebibiina by'obufuzi bikirizibwenga okutwala mu kkooti omusango oguwakanya ebivudde mu kulonda kwa Pulezidenti n'okuzzaawo ebisanja bya Pulezidenti n'ebirala. Mu alipoota y'akakiiko kano ey'ababaka abangi eky'okugoba amagye mu Paalamenti bakigaanyi, ekya Ssaabawolereza wa gavumenti okulondebwa ebweru wa Paalamenti nakyo bakigaanyi, eky'okuggyawo ekifo kya Ssaabaminisita nakyo bakigaanyi, ne Pulezidenti okwesimbawo n'omumyuka omulundi gumu nakyo bakigaanyi n'ebirala. Akakiiko kano wabula kaasembye eky'ebibiina by'obufuzi okubeera ne beeto okutwala omusango mu kkooti okuwakanya ebivudde mu kulonda kwa Pulezidenti, wabula kino kiteereddwa kakwakulizo kamu nti kirina kukolebwa ebibiina byokka ebiba bisimbyewo abantu baabyo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Akakiiko era kasembye okuzzaawo ekkomo ku bisanja bya Pulezidenti ku bisanja 2 byokka. Kinajjukirwa nti ekkomo ku bisanja bya Pulezidenti lyaggyibwawo mu mwaka 2005. Jacob Maxon Oboth agambye nti singa ennongoosereza ey'okunanula ekisanja okudda ku myaka 7 singa eyisibwa nga bwe yanjuddwa akakiiko kano ekisanja kitegeeza kyakubeera kya myaka 7 Pulezidenti bw'aba waakufuga ebisanja 2 afugenga emyaka 14 egyekutte. The committee therefore still stands with its earlier decision to reinstate presidential term limits as was illustrated in the 2017 amendment to the Constitution. Since it is an international best practice and the fact that the proposal received popular support by stakeholders the committee interacted with in the past, it is also in line with the decision of the House when the proposal was made during consideration of the Constitution Amendment number 2 of 2017. In light of the above, the committee recommends as follows. Roman number 1, presidential term limits be restored as proposed in clause 11. Wabula alipoota y'ababaka abatono eteekeddwako mukono omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujju Nganda n'ababaka abalala ng'esomeddwa omubaka Asumaani Basaalirwa esembye amagye gagobwe mu Paalamenti kubanga Paalamenti ebeera mu nsonga za byabufuzi ate nga ssemateeka w'eggwanga akugira amagye okwenyigira mu byobufuzi. Honorable Speaker, the minority further note that the proposal of the committee to maintain army representatives in Parliament enables army representatives who are serving members of the UPDF to participate and take part in partisan discussions and decisions contrary to Article 208 of the Constitution. It is axiomatic that political representation is by politicians and not technocrats. Soldiers, in our view, are technocrats. Abantu ba Kabaka ababeera ebweru wa Buganda baweereddwa amagezi okulemera ku nkumbi okwongera okugaziya ebyenfuna byabwe n'okwekulaakulanya. Bw'abadde asomesa abantu ba Kabaka ababeera e Bukedde, Teso ne Bugishu ku byenkulaakulana obukulembeze n'ebyobuwangwa ku Elgon Palace mu kibuga Mbale, Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka avunaanyizibwa kulambulako Omutanda n'ensonga z'abantu ba Kabaka ababeera ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti essuubi lya Buganda terivanga ku kirime kya mmwanyi. Mu myaka 35
impact ebadde erabise ng'abantu beeyongedde okulima emmwanyi ne gavumenti ne bagamba nti wadde tubadde ne COVID-19 tetukoseddwa nnyo kubanga emmwanyi zibadde nnyingi wadde ebbeeyi ebadde wansi naye nga tulina ke tuyingiza kubanga abantu bali mu bintu bye bamanyi ensonga lwaki ffe gavumenti era bwe yali evuddeyo n'etteeka ku mmwanyi okugamba nti kitwavaayo nga buganda tuga nti etteeka eryo lirimu ebikola ki ebirumira ebyo biveemu simanya kuwandiisa bantu nga tebannatandika kulima mmwanyi ebyo birijjanga bino byonna tumaze okutereera obulungi tuga nti kale katutwongerezeeko n'ebirala naye byonna bijjira mu nkola eya federo. Oweekitiibwa Joseph Kawukyera asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo obuteemalira ku buweereza wabula bagabanyizeeko n'abalala okwanguya ku nzirukanya y'emirimu. Bassebo ne bannyabo bw'obeera wano nga gwe mukulembeze oba oli wa kitongole naye ng'oli bw'omu manya nti oli mukulembeze kuba omukulembeze kitegeeza beera mu maaso ng'olina abakuvaako emabega lw'otunula emabega ng'oli mutongole naye nga teri bavaayo oba kalayininga katono twalina omumyufu w'NRM bwalaga ekintu ky'omukulembeze waliwo abakulembeze abaali ab'amaanyi ennyo nga buli omu agamba oyo eyo bwayogera teri baddamu naye bagamba nti okulonda kugenda kubeera kusimba mu mugongo bageranga okutunula emabega ng'abantu tebakola ki era baasigala bakoze eki bagudde. Omwami wa Kabaka atwala abantu ba Kabaka mu bendobendo ly'Ebukedi Teso ne Bugisho Oweekitiibwa Rashid Nsubuga asabye ababa banguddwa okussa mu nkola ebasomeseddwa n'awera okwongera amaanyi mirimu gy'embuga. Ntwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka okubanga abantu bwe Bugisho abalowoozezaako ne tubanga tusoma omusomo guno era mu bufu bwe bumu twebaza management yonna eya Buganda. Oweekitiibwa Kawuki awerekeddwako mukungu Peter Zake, Commissioner Harris Lubega n'abalala. Express FC mukwano gw'abangi eremaganye ne Vipers bannatamigwa ba sizoni ewedde aba Uganda Premier League goolo emu ku emu mu mupiira ogwa liigi oguzanyiddwa ku kisaawe Wankulukuku. Goolo za kilabu zombiriri zibadde za kusimula bisobyo era nga Express FC esoose okuteeba ng'eyita mu muzannyi Godfrey Lwesibawa mu ddakiika ya 57 ate ya Vipers eteebeddwa Abdul Karim Watambala. Oluvannyuma lw'omupiira guno kilabu zombiriri zisigadde tezinnakubwa mu mupiira gwonna sizoni eno nga kaakano Express FC ya 6 n'obubonero 9 ate Vipers ya 2 n'obubonero 11. Express FC yakuddako okuzanya ne URA ku Sunday eno ate Vipers yakutuuka ne UPDF ku lw'omukaaga luno. Ebyo nga biri bityo empaka ezisinga obuganzi Bungereza eza FA zizzeemu okuzanyibwa ekiro kino n'oluzanyo oluguddewo omutendero gwa ttiimu 16 nga mu kiseera kino Burnley yetuuka ne Bournemouth ate ku ssaawa 4:30 Manchester United bwe yakwambalagana ne West Ham United.